Abali ku Sakata Vibes DJ Senior B Darumix Uzadi Manyiga Mgongo yali ku kamera okuletera ensonga tuze with a very good preview about what's happening in Entebbe majorly mu politics. Gwe tuli naye ye yali awanise fulaga ngalaga nti agenda kujja avuganye ku ntebe ya member of parliament Entebbe. Unfortunately tetumanyi era nakyagenda akitugamba lwaki teyajja. Mwenna abalaba yonna gye musinzira muli bakabi ne bazanya abali ku Entebbe municipality Facebook group mwebale nnyo mwebale ddala ndaba nnyo mwenna contributions zammwe interaction nungi nnyo wabula fuba nnyo okulaba nga endowooza yo tenyigiriza munno kubanga naye waddembe ku ndowooza ye. So God bless you nga mulaba subscribe nga sharing link eno. Tuli ne Honorable Kasaga Emmanuel. Yes, sir. Echa Honorable kikusigalako bw'oba otambula newankubadde tewesimbyewo. Well, chemanyi eri honorable title bagikuwango ina office gy'osavinzemu. Okay. Kati nze sisuubira nti amwe honorable because sinabeera. Okay. Yeah, oli public webe ekimpita nti honorable. Sisobola kigaana, but I am not a honorable because I've never held any office which qualifies me to be called a honorable. Obadde muntu mpajire wagannyo mu Ntebbe abantu gwe badde balinamu essuubi. Wavaayo n'olaga nti ogenda kujja ovuganye ku bwa MP Entebbe. Unfortunately tozze. Lwaki tozze? Lwaki tovuganyiza? Well, obusobozi obuweesimba ku bwa member of parliament nga buli muntu obeera n'ekintu kyeweeyagaza kyoyagala nga bwe nagambye nti n'omwana omuto ne bw'ogenda mu class n'obubuuza oyagala kubeera ki waliwo bugamba nja kubeera dokita. Buli muntu abeera n'ekintu kyayagala okuba. So nensuubira nti engeri gye nkulidde mu Ntebbe ate nga ndi self made nvudde wansi mu ghetto nenfuuka omuntu ali useful mu society nsobola okugatta ettaffaali ku Ntebbe. Okay. Ekyokugamba nti lwaki sajja mu politics ekigambo to aspire oba njagala is a process. Nakati njagala okubeera member of parliament. Naye otunula factors n'ogamba factors eziriwo kati tezinsobozesa. Okay. First of all naddayo nsoma. Nsobola okuddamu nga n'omanyi omuntu oyiga. Naddayo nsoma misomo gyange. Ekyokubiri natunulamu nendaba nga waliwo embeera eri mu byobufuzi etansobozesa. Ng'abantu tuli bangi. Okay. Ate nga all of us are good. Kati buli muntu bagamba amaanyi amemanye otunulira abantu bangi abali mu politics ate bonna myaka gyange nga bwe najja tujja kubeera wasted. Okay. So neŋŋamba nze kampozingemu nsobola okujja mu maaso awo nga waliwo gap. Briefly, Emmanuel Kasaga yani? Emmanuel Kasaga ndi musajja nze Emmanuel Kasaga ndi mutabani wa John Edward Kimera. Okay. Abakulidde mu Ntebbe mumanyi Kimera yasambiranga mu Rangers. Yakolanga mu Ministry of Works home wali accountant. Okay. Mama wange unfortunately tata wange yafa. Yafa 2009. Mr. Kimera is resident wa mu Ntebbe muno. Nva mu Lugonja awo na Kiwogo. Okay. Bwe banzaala ewali amaka ga tata wange wenkulidde. Era mwe mulina amaka gange. Muline maka gange ndi musajja mufumbo. Ndi musajja muyivu. Professional ndi mubazi wa bitabo. Ne mu IT. Yeah, first qualification ndina mu IT then nemmala nenkyusa nengenda mu accounting. Okay. Yeah. All right, since oli mu Ntebbe okulidde mu Ntebbe nzaalwa ya mu Ntebbe yegwe Ntebbe otegera bulungi Ntebbe. How do you describe Entebbe muntu ali wabweru wa Ntebbe? Oyinza munyonyola otya Ntebbe nga toyogedde ku airport oba State House? Ntebbe ye face ya Ntebbe ya Uganda. Omuntu yenna yakajja mu Uganda kyasooka okulaba ye Ntebbe. Okay. Ye gate omuntu ne bwobozu yeringa nga face nti abantu bana abajja ba tourist mwe basookera kye balaba Entebbe n'abavaamu nga bagenda impression yeyo ye basigalamu. Okay. So Entebbe is the gateway of this country. All right. Yeah. All right. Mu Ntebbe muvuddemu abantu bangi nnyo abazze okwesimbawo nga gwakuliddemu asomeddemu wuyo mubeera obadde followinga politics nnyo era yensonga lwaki nawe wali osazeewo gye ovuganye oba weesimbewo otwale okulembera Entebbe. Entebbe yeetaaga ki politically?
Politically Entebbe yeetaaga omuntu alina omutima ogulumirirwa abantu. Si self seekers. Mulimu abazze mu byobufuzi nga banoonyaamu ssente. Ne mubaamu abazze nga bazze kuweereza abantu. Mulimu abalina waliwo leader with a motive. Nowabeerawo ne leader with selfish interests. Buli olabanga ba leaders ba bika bibiri. There is a leader with a motive and with selfish interests. Kati mukiba better no identifying aba leaders bano. Waliwo leader ja nga ina motive ezze kulaakulanya abantu, kuyamba abantu, kulaba ng'ekitundu kigenda maaso. Then wabeerawo leader ja n'akamafulagi ng'azze okuyamba ekitundu naye ng'azze with selfish motives. Omulonzi ayinza kwawula atya aba leaders bano bombi because olubisire bisinga bakozesa ebigambo byebimu. Unity development and something blah blah blah. Anti ebibala bagamba by their fruits you shall know them. Okay. Nze siri munabyabufuzi. I'm not into politics. Wadde nina that abantu abamu that's why you are calling me honorable, but I have never held any office. Lwaki nti abantu bangi erinnya lyange liri all over the place because I am not yet into leadership oba nyinza n'obutakibeera but already olaba nti there is something I give to the community. Okay. Sigamba mbu nze nina ennyo oba but waliwo omutima ogwo bwe mba ninamu ebibiri I give back to the community. Kati toyinza kujja n'ogamba mbu ozze olumirirwa Ntebe. You have not been contributing to the community. Okay. Yeah. So banji nnyo bazze nga babadde teba contributing ku community ya Ntebe. You can now osobola okulaba. Osobola okulaba. Okay. Yeah, ze sigenda kwogerera muntu kubanga nze siri wano okwogerera muntu but ngezaako okulaga nti mulimu abalina motive ezigenda otukulaakulanya then mulimu n'abalina selfish interests. Okay. Yeah. Bw'otunuulira okulonda kuno oba okulonda kw'omulundi guno oba campaign z'omulundi guno ze bayise scientific bwe tusoose olabira akamyufu ka NRM nga kaakumugongo kyebandibadde batambinga nga free and fair elections naye ate mwe mubadde mujjudde ensasagge oba akasamba tuko kikuwa kimuli nga gwe Munnantebe abadde atunuulira ennyo ebyobufuzi abadde yeetegereza ennyo abakulembeze kale bw'okitunulamu olaba nga tekijja kubanga Ntebe bw'ebanga ye face ya Uganda I don't expect ffe tukweyisa bwe tutyo gwe oba oyina omanyi politics is a competition of ideas. Thank you so much. Politics w'Entebe are shifting from ideology to the stomach. Bring your ideas. What are the problems facing Entebe? Thank you. Bizibu ki byolaba affecting Entebe. Let ideas baita politics wa ideology. Ideas kizoleeta ezigenda tuyamba okusolvinga problems Entebe. Kati during campaigns is competition of ideas. Senior B ina idea eno. Nange Kasagga nina idea eno. Then we campaign to the electorate ne tubawa alondeko who has the better idea to take the city forward. But abantu bwe babivaako. They are not voting ideas. When you come with ideas, people will not vote you. Just come with money. Abantu bavudde ku politics wa ideas. Lwaki kiri bwe kityo? Abantu baavu nnyo. Si baavu. I'm not going to say baavu. Nze nkugambye Professor Pierre Olumumba yagamba muna Kenya yakola presentation on the African electorate. They don't vote people with ideas. Batunuulira muntu ani abawa. Ompaaki kwegamba oli agamba mpankuwe nga tatunulidde kyanca tatunulidde omuntu azze mu kitundu amalwaliro mulimu eddagala kino kitambula kitya kwegamba ideas ezigenda okutransforminga society abantu sebabitunulako tebatunula kyanca. Oli ayagala ani ampa kakajo vola politics ayingiddemu nnyo sente nti abalonzi bwe bamala okubawa sente then enkya ne bagamba kozi olusi ne gwe balonze nga they have no idea. Oba kivudde ku balonzi ababaddewo nga yenkola yaabwe babalonda with one heart olwa idea zaleese
then nagenda na disappearing. Anti kyekiri kye nakugambye nti ba leaders babika bibiri. Waliwo leader ajja ne motive nga azene ideas ezigenda okukyusa ekitundu. Kino kiri ngenda kola kino ekitundu kibadde bwe kiti tugende wano. Nwabawo n'oli azze nga abalimbe nti ngenda baweereza naye nga yazze ne selfish motives. Ye nga ye talina kintu kyaleese kutwala kitundu ki maaso. Kati ne bamuwa obuyinza oba obukulembeze newesanga nti abantu bali disappointed teba benefitinze muki regime tugiyite oba generation tugiyite y'abavubuka abasinga abeesimbyewo nnyo abasinga abawaga ennyo nga bakozesa internet oba social media. Tulowooze nti nno banaategeera kye baagala oba guno omulembe gunaakyusa okuteekawo obukulembeze abantu bwe baanoonyanga edda. Nze nsuubira nti abantu ezo ensonga ezimu ezasooka ne ziŋŋamba kye nagambye nti factors natunuliramu factors n'abalonzi bennyini nga tebannakula bulungi. Tebatunuulira manifesto, tebatunuulira ono aleesa idea ki, ono aleesa idea ki. Abantu basobola n'okulonda omuntu okuba mulungi. Agamba oyo yeah, I'm telling you the electorate they look both factors ebatunulira bwe twabanga ku university nga tukampaininga okuba ku bwa guild president muyinza okuleeta omuntu nga face nnungi munoonyayo tiimu emutambulirako ng'eriko ba hank oba abawala abali beautiful yes to influence era ojja wegendereze nti ne posters ze bakuba campaign posters abantu bazikolako photoshop yes so that to era bw'okola research abantu they look at physical attributes more than what is in the brain. Yes. So kati politics abantu abakyalimu abantu basobola ogamba bambi gayo yanfaananira bulungi nze njamu akalu but nga ideologically oba mu ideas zaleeta tezigenda kuyamba kitundu. So yeyo politics gwe tulimu kati. Kati nze natunamu nendaba nga wano wansi olaba abantu nga tebali ready. Alright, bw'oyogera ku people power n'ojogera negatively abasinga batebaagala bakulabanga enemy bakulabanga omuntu atali ku struggle. Olowooza NUP erina obuwagizi mu ntebe? Simanyi kubanga nze sinza simanyi kubanga nyinza okugamba mbwe erina ng'oyina so ekisobola kiwaka analysis ya. Alright. Banja bavuddeyo okwesimbawo ku bwa meya. I think ndowooza tuba tunoonya mukulembeze okuntiko twanditandisa ne meya. Meya naddala nga wogere nti Entebbe ye face. Meya w'ekibuga Entebbe alinamu enkizo mu bameeya abalala bonna. Entebbe yeetaga meya ng'alina ki? Kozi bavuddeyo bangi. Wali abamu tunaba confirminga omuli Kawuma honorable yaliko agajja kuba meya. Already aliko mwennyini Kayanja Vincent naye alaga komawo kwali yayise mu kamyufu ka NRM omukulu Michael Kabwama Mutebi naye ajja ne gwe bawangudde Fabrice Lulinda naye akyawa katanasalawo nti obajja naye alaga ayinza okujja ku independent n'abalala bangi. Entebbe yeetaga meya alina ki? Entebbe olaba office ya mayor is about giving services to the what? To the community. To the community. N'okuteeka programs za government munkola. Kakati banantebe batunuulire factors zino bajje bino byogamba mbu gundi mulungi gundi ayambala essuuti gundi avuga emmotoka idea ki meeya oyo gwe mugenda okulonda zaleeta ezigenda okukyusa ekitundu kyaffe kino kitugende ku kibuga kiri kye twagala oba ekitundu ekyeyagaza. Alright, baba batunuulira abantu waliwo abantu be batunuulira nga bagamba tabeera mu ntebe tetusolamu abakulembeze naye watya nga alina ideology gyezo ezoyogerako naye nga tabe siwa mu ntebe naye nga alina akakwate ku ntebe azze kuvuganya. Yes, bw'obeera nga tobeera mu ntebe ng'olina ideas oteekwa okuba nga ekitundu okimanyi bajja kugamba bbanga nakiwogo nga totegeerayo. Bajja kugamba kano na kali bakubuulire nti Lugonjo Bugonga Kigungu Mayanzi kakati gwogenda jjukira ojja kubeera eno performing your administrative role ebitundu bino nga olina okuteekwa okuba nga obimanyi
physically nomanya nti okupulaningira ekyo nomanya nti ekitundu kyakakeeka okuva wano kuleka eviki paka ku resort sawa bwezi tiwabeerawo ababbi nkoze nti okulaba nti awo tutekawo patrol abantu baleme babba kati gobeera tobeera mu kitundu n'otegeera otya nti awo waliwo ababba obusimu oba onootegeera otya nti abaana ku Sunday bafiira mu butaani musobole okuteekayo ba life saver so ekitundu oteka okuba nga okibeeramu okumanya ebizibu byakyo bw'oba okibeeramu n'olaba abantu kasasiro bamuyiwawa kati gwe tokibeeramu ogenda otya tosobola singa ekyo ndaba tekisoboka obwavu n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka naddala mu Ntebe abasinga beekwasa bakulembeze bwe tebabasakidde emirimu ku kampuni nnyingi ennyo n'emirimu sosi emirimu ennyingi ennyo eziri mu Ntebe ate baleeta bagwira ne bakola emirimu buvunaanyizibwa bwani kampani nga ki okuleeta abagwira for example tugereze ku Entebbe International Airport osanga baasi evuga abantu ne batwala Kampala gye bava mu Ntebe wano teyimirirawo kitegeeza temuli ba Ntebe bakoleramu kale oba batono okusinziira ku bandi badde bafuna omukisa ogwo tugeze nga Imperial Resort Beach tugeza tugeze nga zoo olaba vani zijjayo abakozi paka Kampala buvunaanyizibwa bwani okufunira bannantebe emirimu n'oba nga totunudde ku ezo kampani job creation buvunaanyizibwa bwani bwaba nga nnantebe bo balaze nti maybe bagenze basomye ekyo naye mu kitundu kyabwe mulimu emirimu buvunaanyizibwa bwani bafunire eyo olina kuba poliisi ya gavumenti tosobola kugamba nti ate kiri kyogambye nti airport oba toyina facts ng'oyinza okuba obyogera just obeesinga ku kikyolaba kankuwa example nga ku airport nze siri mwogezi wa airport era byenkugamba is not the official statement of the airport but nze nkuwa facts nti gwe bwogamba nti airport abakolayo majority tebabeera mu Ntebe obeera mu Kyama kubanga airport gomanya average employing abantu bameka oba olunaku basukka ne mu 15,000 goyinza okukwata abantu 15,000 n'obateeka mu baasi emu tusobola kakati nkugambye nti goolu kirabisa maaso naye si bwe kiri bw'otunula eyo nayo ensamizi ezo zonna nnyumba z'abakozi bw'ogenda eyo mu Lugonjo waliyo barracks z'abakozi Kigungu abo bakozi baawa kati olwokuba nti bano abakola muno tojja balaba mu baasi abamu bavuga motoka zaabwe kati gw'ojja kulowooza mbu olwokuba bano boolabako ku baasi naye nga si bwe kiri then kiri kyogambye okuwa yes gavumenti yeyina okuteekawo enkola okulaba nti bwe tuba tutadde factory oba ekikampani mu kitundu balokozi b'ekyo ekitundu bafunako percentage ki ekyo tekiriiwo kirina kuva eri waggulu naye katojja kugamba mbu kubanga buli muntu Munnayuganda alina right ku mulimu bwe bateeka wano kampani togenda kugaana wekkoboko kujja kusabawo omulimu ng'alina qualifications so it's something at a national level kyotasobola kugamba then kati mwe ba locals how do you compete with the others omulundi guno wetubadde mu korona ono waliyo lipooti eyajja yakolebwa abamawulire ng'eraga performance y'abamember of parliament owa Entebbe y'omu ku abo abaali ku bottom abaali basemba wansi mu kuperforminga with percentage ya maxent onennyo Entebbe yeetaga MPs kuba Entebbe yeetaga member of parliament afaanana atya Entebbe yeta abaddeko emyaka negiwera era ne gwe yajjako yaliko era naye bagenda okukyusa byonna bakakola batya simanyi naye tugambe eno yawangula bantu bamulonda nga basimitegeeza oli yali bali bamuggyemu obwesigwa naye balaga takoze Entebbe yeetaga member of parliament akola ki afaanana atya okay obama baade bakadde teraga musaayi muto no abantu rolo za member of parliament ndala ku society zesuubira rolo za member of parliament kubaga mateeka to enact laws to legislate abeera mu parliament ne bayisa amateeka ago ga regulating a society member of parliament ya passing budgets government eleta budgets
ba member of parliament balina committees ne batunira ezo budgets ne baziyisa ezimu supplementary budget nti wano tugenda kukola bwetu twaka ba member of parliament omulimu gwabwe kuyisa budgets ezo. Member of parliament alondoola programu za government mu kitundu mwava. That is the role of the member of parliament. Kakati fe abalonzi nga nange mwendi tetumanyi rolo ya member of parliament. Webale Kakati tulina ebintu bye tusuubira mu balonzi mu bakulemu naye ng'ate tebiri ku rolo yaabwe. Wabula waliwo member of parliament ekintu kyakola mu society kubanga the other role gobeera eddoboozi. Abantu baba bakuwadde gw'eddoboozi ly'abantu abo bonna. Kakati abantu lwaki olusi nsobola kwogerera mubaka abaddeko kubanga sinze muweeyinga bali abaamulonda be balina omumuweeyinga gobeera eddoboozi ly'abantu. Abantu bo boogera ki? Wabeerawo issue ng'eri mu parliament, what are the views of the people you represent? N'ozitwala eri abantu abagambye nti kino nedda gwe n'ogenda n'ogamba yes, then abo batokoze role yo oba oba failings in your role. Abantu what are the people saying, because they are the people who voted you into that house okuba representing. Kati gwe bw'ogenda eri you must speak what the people are telling you. Nti bantu baagala kino abantu ku nsonga eno bagamba bwe bati. That is purely then walone yes ne kano kabayita nga bw'omanyeera okuza ku muzigo community touchdown honestly obeerawo olaba kati ffe abatayina mu office, you don't hold an office, you are just a normal person ng'omuntu okeera ku makya nga abantu bazze baagala buyambi. Christmas nge mwe mubeera eno mu Christmas mulya mmere ng'olina abantu nga amasimu mu ntebe wano wafuddewo omuntu mukulu kazaga kati ogenda baleka iso obagamba bane nsoboddeyo kano bamba waddeyo ekyo mutandikiraawo. So waliwo n'ekyo kye bayita okuzza omuzigo mu giving back to the community. Ne bwe biri ebitongole nga biina kye bayita corporate social responsibility. Bantu babakuwadde obuvunaanyizibwa. What are you giving back? Thank you. Naye kati gubiiraawo abantu bakuwa ensawo toyagala kukwatako mu nsawo kati abantu nabo batuuka ekiseera yes waliwo kiri waliwo ebintu olwozi bayita unwritten laws. Waliwo ebintu ebitali biwandiike nga togenda bisanga mu bitabo nti munnange bwe tuba twakuwa obuvunaanyizibwa bwe tuba tufunye ekizibu tukwatireko. Yes si buvunaanyizibwa era tekiri written naye nga oyina okukikola okukwatirako society. In some way or another, baterewo ebintu byolaba nti bisobola obbayamba. Olaba kati ffe abatalina buvunaanyizibwa tuteekawo ebintu mu society ebiyamba community. Then who are you? Nga gwe akoledde mu ntebe olabyeko bannabyabufuzi bangi abamu bakoze ebirungi abamu balemeddwa abamu bajja basuubiza okukola ebirungi. Entebe alina buzibu ki? Ddala ddala omukulembeze bwe yali badde ajja okukola. What are the problems of Entebbe? The problems of Entebbe nyingi tosobola zimalayo. Buli sector erina ebizibu byazo byayo. Kati ate ebizibu by'Entebbe gwe nga MP togenda bimalawo. Wabula oyina kukwatagana ne local leadership eriwo. Kyovala alwo zino structure zibalondeza aba. You are supposed to move with these leaders. You cannot solve those problems single-handedly. Era ekyo tebakikulimba. Oli ayimira inagamba ngenda bakolera kino aba abalimba because abantu tebamanyi oli akati ng'oli akulimba ki ngenda bazimbira akatale mbadde manyi alina sente nze simanyi nga akatale okalaba naako mu kitolo kakulaga waliwo n'ekipande kikulaga nti gavumenti sente yaziwola mu World Bank ng'oli agamba agenda kazimba. No nedda naawe ate batugamba meeya ye yazimba akatale ne paaka meya ekyo mu byaffe ebyo tugabe byolwali naye formally si bwe kiri. Tovala baba bakola project ne babazimba luguudo akapande tokalabawo kalaga ani azimba sente zivuddewa ne architect olabako linnya lya Kasaga oba lya Senior B likulaga nti these are government programs. Kyovala na government gwe balonda oyina okumakinga sure nti government bwe bayagambye nti sente zino zijja kukola luguudo lwa wano ziteekewo.
kubanga kati muno tulina bwotunya katugambe nga ku municipality tulinamu projects nga za central government kankuwa example olaba ng'oluguudo katugambe okuva ku Upland paka na Kyogo revenue gye twetaaga okuzimba oluguudo olwo eba mu buwumbi nti municipal council tesobola kukuŋŋaanya local revenue kola luguudo olwo kyova olaba bameeya abaaliko batandikawo programu ya USMID Uganda Government Support to Municipality Infrastructure Development ne bagenda ne batuukirira government ne bagaa nti obusente bwe tukuŋŋaanya butono tubadde tusaba tukwatireko kati government eddira mu budget yayo negamba nti kati eno allocation for under the local government nti kati zino za katale zino za luguudo bweru kati esente zo bwe zijja bano ne batula mu council ne batandika okugamba akatale tukazimbyewa tukazimbe division A tukatidde division B but it is government it's government program ko jja kusanga akatale ke bazimbye erida ke kali Entebbe you know yeah it's same negative abatamanyi kati oli bwakyogera gwe osirika busirisi naye kati oba omanye ekigenda mu maaso kati bazimbe airport bazimbe Entebbe Express izo na sente zani za muntu it's government hey okay so baga nti akatale kazimbibwa muntu mukitegedde era ebipande webiri by the way no oba obadde tolabanga kipande wekiriawo ku mulyango oguyingira paaka wekiri ekipande ne ku mulyango side ya mulefaawo ekipande ky'akatale wekiri so beera ng'omanyi era manya ani gwolina okuwa kalulu ana initiatinga program zeezo zisobole okujja amangu tuba kiri tosobola kubeera meeya ng'oli mu Ntebe ne bwobeera opposition nga tokolagana na government bali bagamba Kayanja akukutana agenda mu City House nga bali muli bubi buya bavuddemu ati kati bantu bakyogera because tebamanyi administratively by virtue of his office as a mayor aina right egende wa president kubanga ye mayor kati baba by protocol wali bayise mayor bayitani bagenda kuyitana era mayor w'ekitundu ye mayor w'ekitundu bwe mumulonda wano mu bibiina byammwe oba muli DP oba muli FDC oba kastaafuuka mayor biri ebibiina byammwe bivaawo afuuka mayor yagana okwata president mu ngalo kati wano wanaba awangudde te wali jjukira oli abaera mukozi wo gw'omuteekayo mu office buli rolo gy'akola akolera gwe kakati gwe bw'ogamba mbu mayor agenze n'asisinkana president nti kibi ani akugambye nti kibi abantu tebategeera ngeri bintu gye bitambula mayor mukozi wa government era omusaala gwafuna guva muki president yabaki bosi we kubanga president yalonda minister wa local government minister wa local government yatula mu cabinet ani head of the executive era president kakati gwe president ate n'okusakira abantu bo osobola okugendayo n'ogamba your excellency mbadde nsaba budget kaffe era ne USMID yatandika eti abo bakabuye era tulina omuwa credit at some level be batandika USMID ne bagenda ne batu bameeya mu Uganda beekolamu ekibiina ba meeting president ngo obusente bwe tufuna butono government kwe kutandika kati gwe toyinza gamba mbo ogenda kubeera meeya nga tokolagana na government oba ogenda koloti government singa egamba okay municipality tetugenda giwa kusiku oba ogenda zijjawo you can't era abantu bakyogera mu butamanya Kasembe nga tumaliriza bwotuno oba oweyingamu kibuyaga yazze bajje bayita wave eya people power NUP do you think people power over NUP is ready to lead this country? Omanyi nze siri nabbi kusobola kupredictinga nsobola okugamba no ate nkyane kibo ba yes kati sisobola kubuulira nti oba kino kijja ku but okusinzira ku environment eriwo kati waliwo wave ezijja nezigenda wave ejja negenda so I believe with the time nabo baba bazze nga bazze okufuga ideas ki abantu batunulire nnyo ideology. Ideology is very important. Mu bazungu eri batunulira nnyo ideology. Ojja bwaba Trump nga ya bakuba campaigns ne bali ideas zaleete zigenda okuyamba mu America
kakati gwe ne wobo janti oba oli FDC owa people power oli wa NRM, what are the ideas? Thank you so much. That you are bringing to solve the challenges of society. Nkulabye nnyo nga weegayirira Zalwango aleme kujja ku independent because bamukuba mu kamyufu n'alema okukwatira NRM card ya MP w'Entebbe nga omukyala. Ye mukyala yeka yayina embavu mu bali bakyala bali bavuganya naye mu kyalimu abavuganya bangi. Omuli n'omukyala omulala gwe bayita Namuli Nabata Joyce. Zalwango yali alina credentials gwe wandibadde weetaaga? Zalwango nze mulabanga generation yange abaana abakulidde eno mu nnaku ffe tukulidde mu nnaku nga tuwugireeyo mu birombe, you know that environment gye tukuliddemu oba ojja n'ofuuka omuntu oba otegeera ebizibu bya society. Kati Zalwango nze namulabanga mu tosobola kubanga okuliddemu eri environment n'oyagala ojje kati olowooze nti onootegeera otegwa kuba omanyi bano abalya mu toninyira bali batya. You must be able to understand problems za society. Tolyanga mu toninyira oyagala kujja osolvinga problems za toninyira otya. I understand. Tolinyanga ku boda onootegeera otya problems aba boda. You must be knowing problems bantu ze ba facing kubanga society eyo ogibeeramu. Kati Zalwango and others, not only Zalwango, there are many firebrands benda banti they really have the potential but problem ti politics waffe ayingiddemu nnyo ensimbi. Kakati ensimbi zino ziremesa abantu okulonda omuntu agenda mashegedde. Kakati Zalwango lwaki namwegayirira aleme kujja independent nayagala nze Zalwango mulamu. Zalwango ali presenting a generation eyaffe abaana abakulidde mu ntebe. Kati bwendaba omwana nga akulidde mu ntebe naye avuddeyo yes talina ssente naye nga alina ideas ezisobola okukyusa ekitundu kyeki kye nagambye ideology mba mulabamu omulamu nenga omwana oyo alimu omulamu ogukyusa ekitundu kino lwakuba nti tuzzeemu n'embeera ya ssente abantu ne babeera nga bayinamu that wave ne bava ku ideology ne bagenda n'omuyaga gwaki. Lwaki mugamba nti todda alinde ajja kujja next time kubanga bw'anajja nga independent amaanyi gajja kusalika. Nze nange njagala okubeera member of parliament and I believe Ntebe ekiseera nga kitunze nja kwesimbawo nja kufuuka member of parliament. Naye kati essaawa zino bwenzija tuli bangi. Zalwango ali wano, Kasaga ali wano, at the end ffenna tugenda kubeera wasted. So sooka oweggaapa abalala tuleme kwonoona bululu. Kyovola nze nagamba okusinga okwonoona obululu kanjira nsikamu nga bwe nnyamba n'ekitundu community. Thank you Honorable Kasaga. Tujja kwongera okweyongeza okusinziira bina bbugumu erina balitambula. Kirungi nti wano tugenda kulaba enkyukakyuka nnyingi nnyo mu campaign z'omulundi guno okujjako nga banaaba ekinaba kikyuse naye enkyukakyuka nnyingi nnyo era ebintu ebipya musuubire bingi nnyo. Why abantu abalaba naddala bali ku Ntebe Municipality Facebook group obubaka baba balonda bakole batya? Abantu abali ku Ntebe Municipality naddala aba followinga Sakata Vibes, mliking page ya Sakata Vibes. Because the more you like that page, the more naye afuna amaanyi. Thank you. Mliking Ntebe Municipality Facebook page, Ntebe Municipality Facebook page tujiwerako update. Ennaku zino engeri tulina mugendo gwa social media. We can easily communicate to the community nga tukozesa social media. Luli twakozesanga bizindaalo bya mizikiti omuntu afudde ne muditwala ekizindalo katale naye kati obeera ku social media n'olanga nti mukulu Oscar owa Ovoba akoze eki afudde kugamba oli ne bwaba abadde mu nnyumba ye n'amanya nti Oscar afudde kubanga kati buli muntu alina smartphone. So kituyamba communicating easily. Ne zino zi WhatsApp group zetuze tucreatinga tubadde tetwemanyi nga senior bit amanyi Kasaga but because tukuze zino zi groups kati osobola okubeera neewuwo n'ogamba bambi bannyingirira osimu mpeereze patro nejja neekola ki. So zino tools za kuyamba tulinkinga waki na community lwakuba nti sometimes abantu abaagala zikozesa obubi kyovola tuziregulatinga. Oli ayagala kujja olwokuba takolagana senior B ajamu abizooko kakati kyovola twateekako control ebintu byopostinga tumala bitunula. Yes page eyo gyolabe ina ba admin, they are like 20 admins kubanga they are
over 20,000 followers on that page. Kati nze sola kubeera ku social media buli lunaku. Ate nange n'emirimu gyange n'ofiisi yange nina okunoonya akawugo kati nawaba admin abalwaninga page eyo mu different sectors. Mu ntebe bakulembeze bani nemba access. Kati they are the ones who approve those posts. Naye nembalira mu nti bw'olaba post nga togenda kupostinga post evuma Museveni, evuma Kayanja, evuma Tumusime, evuma negendayo. Awo bo ogoyinze person. Gwe postinga kintu kyo nti sakata vibe oba nti ntunanga kivulu kijja gendayo. Thank you so much. Abadde Kasaga Emmanuel atenga sigwe gusembye tujja kwongera mufuna maasawo subscribe nga sharinga mwenna tubebazayo naje sino kwangola banze DJ Senior B Manyiga Mgongo yabeera ku kamera mukama bakume.